Tukirize tumanye ebivudde mu nteekateeka ya leero. Tweyanze nyo tweyanzeeko okusinziira ku kyendaba wano bino wammanga bye tusobodde okukola. Bwe tutunze ebirabo eby'enkoko 2 tusobodde okuggyamu $43,150. Enkoko 2 amaanyi gamulangira mugongere mwebale otyo cash sente zitazze mu cash nga pledge zonogamba nti abantu basuubiza nga zo tezituuse ku mmeeza leero $4,225,000 cash atuuse ye nga atuuse mu ngalo z'omuwanika $1,888,500. Sente zonna awamu ezisobodde okuŋŋaanyizibwa ku lunaku luno olwaleero nga tubaze n'ezo zikyali mu pledge $4,425,000. Mwebale okuba n'omutima omulungi oguweereza ddala sente za Uganda $16,000,000 $13,150,000. $16,000,000 ekyamazima Mukama atukoze obulungi obutagambika. Tukugengaliza amaanyi nga tumwebaza. Nze Mulangira Mawanda Richard ssentebe w'abalungamya mu bbendobendo lino erya Masaka District 10 namba badde ne muganda wange Haji Nsubuga Peeka ate ne mukadde wange Benadira Mbegere yatutundira enkoko omukulu Kiyimba Beni. Mbasaba tetuzikiza n'ekya abasobolera mutuwerekereko. Mulangira agambye muwa omuzindaalo. Omulangira agambye 13 n'emmeka zawulidde azongeddeko ziwere 15. Mugengaleza Omulangira mubalansinga ebitabo ebyo. Njagala okubeebaza ennyo ne sikwebaza tetulina kye tuyinza kubawa naye mu ngeri enjawulo muzikirize nebazeyo omuntu omu ye eyasukka ku kintu kino okukijanjawaza n'akisusa n'ekuba Kamabe mukadde waffe mukwano gwaffe ono si mulala ye Muzeeyi Kamaagi wabuli kwekyusa obadde olya nga pulogulaamu yonna yagivule yaffe sebalinyobalyegala genda maaso neera Mukama bawenye omukisa. Kale tuli ku Fik Media nga bwolaba ndine maama w'omwana ye Cayden Sseggane. Okay. Tugenda kubeera nga tunyumyamuko naye atubuulire kozi gye tuliko olunaku luno olwaleero ate oba oli awo naawe ali eyo yonna gy'osinzira okutulaba obeeko ky'oyamba omwana ono. Nsanyusa okusinkana nnyabo. Kale nange okusinkana. Abalabi bambuulizeeko. Era abalabi mwena tusanyusa obbalaba era mwebale okutuwagira n'okubeera ku media eno tweyanziza mubeerewo nnyo. Amannya oba erinnya? Erinnya Sylvia Kukundako Sseggane. Yes. Omwana yaani? Omwana ye Cayden Sseggane. Yes, ye third born waffe. Tuyina abalenzi 3 ono owookusatu. Yes. So, ye last so far? Oba last byaddala. Mukama yamanyi netwe. Mukyazaala. Inshallah. Yes. So omwana ali mu bbanga ki? Yaweza omwaka enaku z'omwezi 6 omwezi ogwokubiri so katuyingirira kufuna agenda kwezi omwezi gumu gwayisiza ku mwaka. Yeah. Buzibu ki bw'alina? Ayina mejjale obuzibu ku mutima abasawo bakizuula nti ayinako ebituli 2 ku mutima nga ebisigadde byonna obulumi bumuluma ng'abaana abalala naye bw'afuna okukolola kisuka kuba kiba kimukosa ku mutima omulwadde. Yes. Kino mwakizuula ddi? Twakizuula yazaalibwa ayina mu problem naye abasawo gye twazaalira
ne batugamba tukuumemuko tukole test ng'awezezza emyezi 6 kati bwe yaweza emyezi 6 then ne tumutwala omukebera ku Heart Institute ne batugamba nti era tali bulungi yeetaaga okujanjaba naye ne tugumikiriza nga tumanyi nti byandikyuka kuba waliwo bye baali batugamba okukola bimu nga tutandise obiraba nga bifaanana ng'ebikoleka nti atandise okufunamu ng'amaanyi mu magulu mu mikono naye nga takola bino nti ku myezi 3 tuula tatuula abeera n'amanyo ne kati wenjogera weza omwaka gumu naye yakatandika kutuula. Yes. Kati koze eno mwagitandika ddi kubanga ekituufu kiri nti obwetaavu weebuli ate nga tasobola kujjanjabibwa wano? Yes, ennaku z'omwezi 24 January twamutwalako mu ddwaliro ne bakonfaminga biri ebyali bisoose ne batugamba nti kituufu mu Uganda tebasobola omukolako era twetaaga okumutwala India. So bwe twagenda ku following up ebya India ne tuzuula nti sente zo nyingi tetusobola ne twetunulira nga tetuziweza koze katuyite mikwano gyaffe batuyambeko y'ensonga etulese wano olwaleero. Yes. Twetaaga sente mmeka era mmeka ezakafunikawo sofa bukyanga koze netandika? Tukyali mu kugatagata era n'olwaleero tusuubira okulaba nga bwe kiri naye tusuubira Mukama otuyamba okuyita mu bantu. Miliyoni 5 ne sente zigwamu era nga waliwo ne document gye baatuwa yali eraga nti ezo ze tugenda tandikirako. Miliyoni 5 ze tulina okuba nga tuyina nga tutandika ebirala binaatuuka nga tutuuseeyo tusaba Mukama ayongere otugabirira. Yes. Omuntu yenna ali eyo ayagala okusondera gyali oba okwegatta ku koze eno akola atya? Tuyina ennamba z'essimu ze twatadde ku contribution card ezitambula ate nsobola okubawa kuzimu tulinako ne bank account we tusuubira era ne online tuyina GoFund link gye twataddeyo tusuubira nti abantu bangi abali mu Uganda n'abali bweru ya Uganda basobola okufundinga through the GoFund link tusobole nga tutaasibwa. Yes. Oli mukyala, oli muzadde, abaana bali 3 sofa. Nkiwa cases nyingi nnyo eziri eyo ez'abaana abalina obulwadde obufaanaganako ng'obwa Cayden obuli mutima oba obulwadde bonna obulala obuli serious naddala nga obuli awo tebusobola kujjanjabibwa wano mu ggwanga Uganda. Obawa bubaka ki? Ekisooka mbawa obubaka bw'obutatuula ewaka. Ekisookera ddala sooka onoonye otegeere ekituufu ekiruma omwana nga tonatandika by'otamanyi. Tetuganye waliwo bingi, waliwo bahabo bajja kugamba kino ne kino ne kino n'abaddagala lya bulijjo bakugamba kino ne kino clinics zeeyo wala ng'oluusi tebakebedde kubono singa twamujanjabireyo nga tetufunye ku mutima awatuufa wali ekituli. Nsuubira nti twandisigadde nga tujanjaba ekitali kituufu. Ndowooza kyandisoose twandisoose okufuna kiki kiruma omwana then ne tulyoka tujanjaba nga tukitegedde. Yes. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege okuggyako ng'oyina b'oyagala okwebaza ab'enjawulo bantu bangi nnyo abaweereza contribution yaabwe naye oyinza okuba ng'oyinayo ab'enkizaabwe wandyagadde okuyisaawo mu ngeri ey'enjawulo. Neyanziza era sisobola okusuuka midiya eno era nentandika kwebaza beewala nedda. Nyebaza aba midiya eno. Thank you very much for being part of this cause and loving our boy n'okutu introducinga era abantu bamu abatulaba kati ffe tetubamanyi naye tweyanziza olwo okufuna omutima ogutulowoozaako ne medias zonna radio TV abantu aba bulijjo abongedde otusindikira obuyambi bye tumanyi bye tutamanyi kwegamba neyanziza buli omu atukoze obulungi nsaba Mukama naye luliba lumu alimukolera ekisanyusa obulamu bwe. Yeah. Yes. Zanyu maama katubaagalize ebirungi koze gende bulungi
omwana atuuke e India ate ekisinga obukulu awone, kubanga ffe tukola ekyaffe okusonda tugenda kusonda, n'abasawo bajja kukola ekyabwe, naye ate ekyokuwona Mukama Katonda amaanyi yagasigaza. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege.